naye omuntu nga bazadde bo bombi Banyarwanda toli Munnayuganda. Ekigambo butuuze oba citizenship kiki? Munnamateeka omulungi si y'oyo amanye etteeka, kubanga Abasoga babeera Busoga, Abanyankole basibuka Nkole, Abakyoli basibuka Akyoli, Abanyarwanda they are roving. Mwe abatali kati musemateeka. Gwe olwaleero omuntu omwogezi w'Olunyarwanda agamba nti gwe Munyarwanda wali musemateeka, toyina njawulo na muntu avudde Rwanda olwaleero n'atuuka enkya naye n'abeera mu Uganda. Tewali njawulo. Ku 103.3 Radio 4 ensonsozi ne 107 Radio 7 eraka ly'ab'Egikuru b'Omukama Kabaliga. Mwebale nnyo ne bannannyini radio mwebale okututeerangawo mukutu guno. Nebaza Mukama mwebale nnyo okututegekera. Okay. Yes. Abayina obuzibu ne internal affairs. Abayina obuzibu ne nira. Bayambe leero bategere kyonnyonnyola. Ate abo bokabe mumanyi. Eriyo kakati abana nga babajja ne ku district quarters. Quarter system ya universities, scholarships za government bakusanga gwe Ruzindana ne basazaamu. Ebyo temubimanyi n'ije ebiri bitambula. Bakole ki? Number one. No. First confirm that indeed they are not. They are not Ugandans according to the 1995 constitution. Ata abatuuliriza sitawanye kubatwala mu Immigration Acts n'ebiki ebirala byonna because mu hierarchy of laws semateeka ye supreme law. Nolwekyo teriyo teeka ddala lisuubirwa bangi. Naffe nga nze mbidde singa saatendekebwa mu mateeka nandibadde sibimanyi okujjako nga waliwo ambuuliddeko. Ekyokubiri, ffe mu mateeka batugamba nti munnamateeka omulungi si y'oyo amanye etteeka, naye oyo amanyi gye baliteeka, amanyi gy'alina oddisanga. Damutuulire? Munnamateeka asinga obulungi si y'oyo amanye amateeka, naye munnamateeka omulungi y'oyo amanye ewogasanga. Kasangibwawa kakati kyekyo munnansi oba Munnayuganda oba atuwuliriza kyenjagala otekeka amatu olunaku olwaleero. Ekigambo butuuze oba citizenship kiki? Ekisooka nga ntandika wasomye wano amawanga ge bayita indigenous ethnic groups. Mwaga mawanga eggwanga ndowooza eryabiri mu ana be bayita Abanyarwanda. Ndowooza 24 awo 24 ku schedule ey'okusatu mu ssemateeka wa Uganda. Owekyenda mu mukaaga Banyarwanda. Ekintu ekyo buli muntu ayogera Olunyarwanda nga lulimi lwe baamuzaala ayogera oba bazadde be nga lwe boogera as a native language. Omanyi olulimi oluzaaliranwa oba olulimi native language lwe lulimi lwolootamu. Kakati nze mwami kungu manyi nnyo Oluzungu naye siroota mu Luzungu. Okuloota dreaming. Dreaming. Tuloota mu lulimi luzaaliranwa. Oloota mu lulimi lwo. Kati abantu abaloota mu lulimi Olunyarwanda sisobola kuloota mu Luzungu. Si kyangu. Okujja ng'oloosa oli ku mukolo conference ate toyinza kimala nko bbanga ddene. Okay. Naye oloota mu lulimi lwo. Kakati abantu abaloota mu Lunyarwanda balowooza nti be Banyarwanda bali abali mu ssemateeka mu schedule ey'okusatu ku muko gwa 24 Sibebo. Sibebo. Abantu abateekebwa eri mu schedule oba ku muko oba ku kakookero mu ssemateeka schedule kibanga twandikiyise oba kibanyi nga bw'obeera ne parliament ya Uganda eyo giraba. Ababaka batuula wansi, abagenyi ab'enjawulo ne bw'oba w'amaanyi nnyo otuula eri mu ggalale kye bayita ekibanyi. Era gye tutuula. Kakati ekibanyi eky'amawanga mwe muli eggwanga ery'abiri-mu-ennya lye bayita Abanyarwanda. Naye akawaayiro akoogera ku bannansi abazaale citizens of Uganda by birth ke kawaayiro namba 10. Akawaayiro namba 10 mu ssemateeka wa Uganda. Kagamba katya nkalina wano. Mbadde nkusaba okansomereko onnyonnyole tugende ku paati gye nnyonnyola obulungi. Okay. Article 10
The following persons are citizens of Uganda by birth. Abantu bano wamanga be bannansi ba Uganda abazaale. Every person born in Uganda buli muntu azaliddwa mu Uganda with at least one parent or grandparent ng'ayinayo muzaddewo omu oba jjajjaawe who is or was a member of one of the indigenous communities nga memba kuba ekigambo memba bakiganda wazi nga memba oba yali memba kitegeeza yali oyo jjajja obanga ono memba yono omukulu owa indigenous community oba byebyo community ebizaaliranwa binansangwa listed in the third schedule bye baateeka mu kibanyi kiri ekyokusatu of the Constitution of the February 1st, 1926. Echa semateeka wa Uganda ekyolukumi mu lwenda abiri mu mukaaga abatuwuliriza ezo ennaku z'omwezi ziba ennaku z'omwezi ez'okusala ensalo ez'ebitundu ebyagabanibwa ab'enjawulo okugeza abafalansa baagabana amawanga ababirigi baagabana amawanga bungereza yagabana amawanga kati bungereza bwe yagabana ebitundu bino si mawanga ebitundu kino ekitundu kya Uganda bakiyita protectorate area era ensalo ezisalawo kye baafuna nga bw'obeera n'ekyapa ky'ettaka gwe ensalo zo mw'osimba amayinja bo bali amayinja baagasimba 1920 mu mukaaga kakati waliwo ababuzaabuzibwa mwami Kkungu nti ekisooka mu ssemateeka wa Uganda oli kasita yateekawo nti muzaddewo oba jjajjaawo ate ku kubanga yali memba we baakolera ensalo nga 1926 kitegeeza ne bw'abanga yali azze buzzi nga naye yajja dda 1900 before oyo tabeera memba membership kirala n'okujja kirala abatuwuliriza njagala muwulirize mutegeera abasajja abawandiika ssemateeka ono w''95 kye baabakola n'olwekyo ekya 1926 bategeeza nti bwe baali basalaasala ensalo y'ekitundu ekyaweebwa Bungereza yo kye yeetuumira Uganda Protectorate mu 1926 ebitundu ebyasalibwa ku Rwanda Kingdom ne bikola zi district kati zetumanyi zino zikabaale Kisoro Ntungamo abantu be baasalira ku ludda lw'eno be bannansi ba Uganda abazaale era be bazaala bannansi abazaale gwabeera ekibogga Gulu Masindi Fort Portal Kasese wano Buganda ludda wa Busoga naye ng'oyogera Lunyarwanda lwolotamu toli muna Uganda bana abasajja baakujja mu ssemateeka wa Uganda mwami Kkungu ekintu kino kizibu nnyo bw'oba okyogera kikaabya amaziga kubanga abantu aboogera Olunyarwanda baamala ebbanga nga balowooza be Banyarwanda abali mu ssemateeka. It's not true. Ejogera ku bano ku nsalo ziri ensalo era ebbanga lyonna bannamateeka ab'Abanyarwanda ababaki baamala ebbanga nga tebabibuulira bantu. Kakati gwe Omunyarwanda w'e Masaka Kiboga Ngoma Luddawa toli muna Uganda okujjako ng'omu ku bazadde bo oba ku bajjajjaabo kati nga ye Muganda Musoga Mukyoli Munyolo kakati ndowooza olaba akantu ako either of your parents oba grandparents born in or outside Uganda. By the way abantu mulina okutegeera edda nawulirako munnabyabufuzi omu ng'agamba nti Jeno Muhoozi Kainerugaba tasobola kwesimbawo kuba yazaalibwa Tanzania. Kakati oyo teyasoma ssemateeka. Ssemateeka ono agamba obeera citizen of Uganda by birth if you are born either in or outside Uganda. But
when either of your parents bamzalira muno kiwedde so oli akkirizibwa bulungi kakati gwe yazaalibwa wano nga tewali ku muzadde wo yenna agwa mu kiti ekya indigenous ethnic groups abava mu district eziri ku nsalo oba basoga baki aba district ezirina we zisibuka we bamanyi toli muna Uganda kakati bwe buzibu bwe buli Doctor ekireeta ekyo Doctor esebu save my ignorance mbadde ndowooza nti Abanyarwanda abajja emyaka mingi nnyo emabega ne bazaala abaana abaana nabo ne bazaala ng'omwana ali wano talina kyamanyi ku ggwanga lya Rwanda talinayo ttaka talinayo mukwano gwe tagendanga nayo tanasubiri gendayo nga jjajjaawe ye yava e Rwanda oba jjajja wa jjajjaawe ye yava e Rwanda najja mu Uganda ne bazaala omwana n'azaala mbadde nti bano automatically bana Uganda wekyandibadde naye abaakola ssemateeka w'995 mwana wattu baabajjamu nja kuteeka wawe tugambira nti baabajjamu bujja kubanga bw'oba otunuulira ssemateeka wa Uganda w'995 yali tateekawo nsi mpya n'olwekyo mu bintu bye bataayinako kukola discussion oba debate baali tebasobola ku debatinga oba kusalawo ku nsalo za Uganda baali tebayinza kwongera kubakendeeza ekyokubiri baali tebasobola kusalawo butuuze bunnansi bwa Uganda so butuuze omunnansi wa Uganda omuzaale baali tebasobola musalawo baali basobola okusalawo ku muwandiike a citizen by registration kubanga bibeera decisions of state naye kino eky'omuntu eyazaalibwa mu Uganda nga yamaze n'okulonda n'ofuuka si a delegate tosobola kutuula mu constituency assembly n'otandika okusalawo nti takyali munna Uganda baakola ensobi nnene naye baakimala kakanzija baakola ensobi nnene naye baakimala era kyobuuza kyona Honorable Dr. Fred Mukasa Mbide on the controversial issue eya citizenship ey'Abanyarwanda eyaleetedde dda kitongole kivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ekya UCC okuyita nze Adam Mukungu ne Mwami Frank Gashumba wiiki ejja ku nsonga ku bigambo Gashumba byayogera wano Mwami Gashumba akanti waliwo okutulugunya Abanyarwanda okuli deliberate nga kukolebwa immigration obuliawo n'ekitongole ekigaba endagamuntu kya NIRA era wano wetutadde ekinyusi kyo discussion yaffe olunaku olwaleero Honorable Fred Mukasa Mbide omudde ng'akugamba nti waliwo obuzibu mu ssemateeka Abanyarwanda aboogerwako mu ssemateeka wa 1995 si beebo abalajja n'okufuna abaga nti tuli bannansi tuli bannayuganda well Dr. Mbide genda maaso lwaki abasajja bano n'abakyala baatuula mu kola ssemateeka wa Uganda baakola ensobi tuvudde mu 962 ng'omuntu okuzaalibwa wano kati ofuuse munnansi genda maaso tukulira 67 akawaayiro namba 4 akassemateeka nako ne kakuuma ekye-62 ekya ssemateeka w'62 lwaki njogedde ssemateeka w'67 saagadde kumala budde na 66 because abatuulira njagala bategeeza nti kasita mukola ssemateeka omupya temuddamu kusoma yakaddibwa naye mwongera okutunulira ennyo principles okulaba kakati 67 article 4 nayo neeyongera okukakasa nti bw'ozaalibwa wano ekyamazima okuva ku independence gye twafuna obeera munnaki Uganda kasita oba ng'ozaaliddwa abantu abaali bafuuse bannayuganda independence bwe yakola ki we yakolebwa nga 8 ekiro ku ssaawa 6 n'eddakiika 1 ndozezwa mwenda so n'olwekyo tujja abantu abo abaazaalibwa abamu nno baatuuka ne batuula ne mu ssemateeka w'eggwanga gye bayita constituency assembly lukiiko olwakola ssemateeka wa Uganda baatuulamu
kakati bwe baatuulamu ne batandika okukola ssemateeka bo ne bakola ate akawaayiro namba 10 ne bateekawo standard eya ethnicity ne 1926 threshold. That was wrong. Ethnicity? Yes, and 1926 threshold over cut-off point ne batandika okukola membership ya indigenous ethnic groups. Ebyo mwabijjawa tebibeerangako mu ssemateeka wa Uganda okuva ng'ensi ya Uganda etandikibwawo. Mwakijjawa kyali kikyamu era kiteekwa okuggibwawo mu ngeri z'enjo okubabuulira gye tusembera. Naye njagala okubuulira abantu nti abanoonyereza balatandika okunoonyereza nga nange mwendi lwaki bakola ekintu kino. Lwaki? Abantu bano Abanyarwanda boolaba bakola kinene mu lutalo olwaleeta gavumenti eno. Ate baba bakola ssemateeka, pulezidenti w'eggwanga n'akola ensobi n'akubira badelegate n'abagamba kakati kye muba munkolera ekirala nti twalwanyisa abantu abalemera mu buyinza nti kati munteekeremu ebisanja 2 lyekkomo, omuntu lyakomako n'omulala n'akola ki? N'akwata. Kakati olwo wayingirawo ze bayita power struggles mu baali bakola ssemateeka wa Uganda ne batandika okwetega obulippo. Abanyarwanda bano abaali ku mwanjo mu lutalo ne kirowoozebwa nti basobola okuddira omusajja mu bigere tubaggalire. Waliwo endowooza eyo. Abatuwuliriza abaali mu bukiiko obukola ssemateeka tubasibire ebbali, tusibire bano abantu ebbali tuyitewo. Kyewuunyiza kubanga bambi wadde nga mwabasibire ebbali era nammwe tekunnaba akaddako. Musajja avuga ng'ali mu maaso yateekawo traffic jam, emmotoka zonna tewali etambula. Yaliwo yavuga. So n'olwekyo waliwo endowooza eyo. Bambi waliwo bajjajja bamuzeeyo abaalwana nti teekamu muli Abanyarwanda ng'olwo batuusa okukola ekibanyi schedule abampuliriza kye kyasemberayo ddala ng'obuwaayiro bamaze obukola. Lisiti oba olukalala olwa ethnic groups. Na teekamu n'Abanyarwanda bagenda bambi okuwandiika ekigambo Banyarwanda ng'eno ssemateeka yabaggyemu dda. So therefore Doctor otugamba nti Abanyarwanda abatagwa mu category gy'oyogeddeko abalina national ID, abalina passport, yes, abalunda abazze balunda emyaka gyonna bakikola mu bumenyi bw'amateeka, abayina ettaka lya mayiro yongerako ebirala bye bayina nga oyina ettaka lya mayiro ng'oyina liizi esukka 99 ng'oli memba wa saako ng'oli public servant ng'ogenda mu myoga ng'ogenda mu parish development model ng'osomera ku nsimbi za gavumenti. Ebyo byonna tolina kubibeerako. Bagenda kubikujjako. After all this long. Yes. Kubanga ate kati tugenda mu renewal eya national IDs. Omanyize passports zitunulako nnyo. Kubanga abantu abamu bazitunuulidde ne baagala okulaga nti buli Munyarwanda ayagala kutambula. Ekitali kituufu. Naye njagala okwate ku mulunzi w'ente ng'ettaka kwalundira lya kyapa ng'etteeka lya Uganda terikkiriza atali munnansi kubeera na Mailoland. So ekyamazima practically bano bannansi bano Uganda bawedde emirimu naye ssemateeka bwe tutambulirako wagenda mu etaano obutuuze buno n'obuna Uganda bwabwe yamubajjako. Era kati singa kubanga renewal enaatera okutandika esuubira okukoma mu mwezi ogw'omunaana omwaka ogujja. Singa ogwo omwezi guggwako nga gwe buli kyobadde nakyo bakikuggyeko nti wakifuna mu bukyamu, kitegeeza loole yonna ne baasi by'otandika okuwulira ewaka biba bikunonye okuzzaayo gye wava naye nga tomanyiiyo. Eyakatugattako Dr. Muddiremu briefly lwaki Abanyarwanda aboogerwako mu ssemateeka ono? Because mu ssemateeka erimu ku mawanga agoogerwako Banyarwanda. So lwaki oga nti Abanyarwanda bano aboogerwako sibe bano abangi be tulaba? Why? Just in the summary. Kubanga omuntu yenna ayogerwako ethnic group gye bayita indigenous erina okuba
nga yali indigenous by 1926. Bano abantu boyogerako bonna bajjajja baabwe bajja buzi, abamu bajja 1911. Okay, kale okujja okutuufu mu byawandiikibwa kuli 1925, abamu bajja nga bazze kukola mirimu lebarazi paka mu 1930, abalala ne bajja olw'ebyobufuzi ebikyamu ebyalinga e Rwanda paka ku 1959. Abo bonna bano kana akawaayiro kana akapya akateekawo standard ya ethnicity era ne 1926 kabagoba mu Uganda nga bannansi abazaale. Kakati ne kabafuula ba alien. Alien kitegeeza nga toli Munnayuganda, nga gwe okufuka Munnayuganda osaba obutuuze bwe oba obunnansi bwe bayita naturalization. Kyofuula banga mbawulira nga babibagamba babikole. Kubanga bagenda abamu ku baana amaloboozi g'empulidde bwe bagenda ku immigration nga bagala okufuna passports baga nti mu naturalizing mufuke abannansi by naturalization. Abatuwuliriza ekyo si kyammwe. Abanyarwanda naturalization si yammwe, kubanga naturalization kitegeeza olina obutuuze bw'owaayo. You denounce another citizenship to adopt the Ugandan citizenship. Okay, Dr. again, ku kawai rather ku article ye muje tukwotinze kyembadde nsoma wana kinayagadde interpretation yo okikwataganya nibiwakanjinyola. Citizenship by birth under Article 10 wano egamba being born in Uganda alone does not automatically qualify a person for this category of citizenship. Yes. I thought being born automatically gives you that. It should. So that was a departure from the perpetuity nature of citizenship by birth for Ugandans. Munnayuganda batuuka ekiseera ne batuula ate ne basalawo nti si Munnayuganda. Tebaali tebalina buyinza obwo. Basi ederegate temwali na buyinza bukola Uganda mpya yadde okusalawo bannayuganda abazaala abapya. Mwali n'obuyinza okukola amateeka agatambuza Uganda eteredde, sempya etereddwawo. Kuba temwakola Uganda. Okay. Doctor, kakati then yamba batuwuliriza. Abatuwuliriza ku solution. Then yamba ne Uganda batuwuliriza. Abanyarwanda benzikiza nti bannayuganda nze wadde semateeka okusinza kunyonyola ku ayogera kirala. Yes. Bayambe abalina obuzibu ne immigration. Yes. Abalina obuzibu ne internal affairs. Abalina obuzibu ne nira. Bayambe leero bategere kyonyonyola. Ate abo bokabe mumanyi eriyo kakati abana nga babajja ne ku district quarters. Quota system ya universities, scholarships za government bakusanga gwe ruzindana ne basazaamu. Ebyo temubimanyi n'ije ebiri bitambula. Bakole ki? Number one. No. First confirm that indeed they are not. They are not. Ugandans according to the 1995 constitution. Ate abatuwuliriza sitawaanye kubatwala mu Immigration Acts n'ebiki ebirala byonna because mu hierarchy of laws semateeka ye supreme law. Nolwekyo teriyo teeka ddala lisuubirwa kolebwa ne liteekebwa mu nkola nga lina ke likontana nako mu ssemateeka w'eggwanga. So sitawaanye batwala eyo naye lwe mwagala batwala tujja batwalayo. Waliwo omu yaleesa akawaayiro akalaga nga ayagala kulaga etteeka mbu singa obadde oyina Mayiroland kasita obutuuze obwo bukubanga bukugiddwako ettaka lyo terikugibwako lyobadde nalyo ng'oli mutuuze. Kino kye twogerako toli mutuuze. Akakawaayiro si ke kakolako. Gwe bagamba toli munansi. Okitegeera? So kakati abantu bano ekyamazima amaziga singa bamanyi ekigenda maaso ge bandibaddemu kati. Era Mukama Katonda atuyambye okulengerayo ne tubayamba. Twagala etteeka lizzibweyo. Bino tebabisaba busabi byabwe byennyini. Nga bw'owulira Buganda ng'esaba ebyaffe. Bano abantu obunansi byabwe Abanyarwanda ne babibajjako. Abantu abeeyagaliza abava mu district. Ate weewuunye abantu abaqualifying okubeera Abanyarwanda
abava mu ezo district Mpororo Kabale Kisolo Ntungamo n'endala ebikolebwa mu bitundu ebyo ate bo beesabira n'obunansi obulala beyita bafumbira beyita bahololo beyita bakiga bo bayina omukisa togulaba nga basobola okweyita buli kintu ne bwe yeeyita Omunyarwanda agenda ku malaalo ne bamuwa kati ate bano abandi badde bafuna mu kintu kiri ekyateekebwawo ate ne bakola akawaayiro akabaggalira abantu baffe batuwuliriza ensonga eno si nsonga ya immigration oba nnira oba ki abo bo bateekesa mu nkola etteeka ebbi erefu era eryaleetebwa mu bukyamu byaleetebwa ffe tetunafuuka balooya tuli bato twali tukyasoma so bantu bakole ki n'olwekyo bw'okwata n'ogenda ku nnira n'oyagala okutuga executive director kubanga kulaba ng'ennyumba ekutta omuliro akamese ne kafulumamu gwe ate n'obaako nti bulijjo kakuliira engoye awo oba okoze ensobi kuzikiza muki muliro kyekikulu so twetaaga okukyusa etteeka ssemateeka wa Uganda ensonga zino nze nno nayitibwa abakulu abo abaliwa abali mu lukiiko olw'Abanyarwanda be bayita ba umubano ne bambuuza naye lwaki totuyambako ne mbagamba naye ekintu kino nange weewuunye nali nakikolako dda nga munnansi era munna East Africa kubanga East Africa eno erina omukulembeze gwe bayita President Museveni alowooza nti erina kubeera nsi emu oyo si ye muntu gw'olowooza nti ate ayagala okukola ssemateeka ng'ate mu ggwanga lye erimu mulimu abatali bannansi tikikola nti bannamateeka abalala oba abantu abalala n'omukulembeze w'eggwanga yesi munnamateeka but mukulembeze w'eggwanga obuzibu buno muteeke bye babadde tebabulaba ebbanga lyonna ekyamazima nze nina okukkiriza nti babulabanga nze okusinziira kwe nayogera nabo n'abakulembeze ab'enjawulo abatutwala bandaga nti bayise Abanyarwanda ebbanga lyonna nga babuuza tukole ki ku buzibu bwe mulaba nti nga babagamba ffe naffe mutuweeyo tetulina bantu mu immigration ne babawa tetulina bantu mu nnira ne babalonda naye batuuka eyo tetulina baminisita ne babawa balina kukolera mu tteeka naye be batuuka balina kukoleramu weebale nnyo ne be balonda ku ngunga gwe oli Munyarwanda n'otuula mu kameeza kali ojjayo etteeka ly'olina okugoberera nga likola ky'olina okukola ku magundi kyova olaba nti abavunaanibwa ennyo nti balina empisa embi ate Banyarwanda bw'atuuka wali ate kati gwolowooza oyinza okugulawo ate eriryo kubanga amannya agayogeddwako bagayogerwako Banyarwanda bennyini naye balina etteeka mwe bakola etteeka limugamba ki yes kyogamba yes so tulina kukyusa tteeka ate nga tutandikira mu ssemateeka wa Uganda akawaayiro akoogera ku threshold eya 1926 ne ethnic groups eba ethnic communities bibiri primitive birina kusazibwamu ne tussaamu akawaayiro akoogera nti gwe bw'ozaalibwa wano ofuuka munansi wa wano ekyo it is a governance decision si kya parliament executive yennyini yeeyina okukola enkyusakyusa mu ssemateeka y'eggwanga ng'eyita mu parliament gwe tosobola kuva wano member wa parliament n'oleeta private members bill nti bakyuse okujjako ng'executive yes okay ampuliriza osobola okuteeka ekibuuzo ku 075 mukaaga tokubako teekako kibuuzo kyokka ku message 075 mukaaga 02505 abali ku X nga Sir Simon Miyanga Lutaya n'abalala nammwe mudakiika nga ziizo ngenda kuba omwaganya mwogereko eri eggwanga kubaganya ebirowoozo ne honorable Mukasambidde nga muyita ku mukutu kwenyini kwe muli ku X so nja kuwa omwaganya gwe aliko X mbalaba wano obeko nekyobuuza Dr. atangaze ku nsonga eno that will be happening in the next 6-7 minutes okuva kati Dr. yes so abantu bonna I know for a fact nti bangi nnyo abawuliza programu eno yes ababadde beetaaga okumanya amazima
nga Banyarwanda Eragego ogabagambye bagaba kweka naye abampuliriza geego. What should they do now? Saawa eno era otuyambye wanze okubayambako tuli mu kye bayita sensitization, tutambula ebitundu bya Uganda byonna bategeera obuzibu we buli, bategeera amateeka amakyamu we gali. Okay. Kakati we tumaliriza tuyina a proposed bill for amendment of the constitution gye twagala okuleeta, naye tegenda kuba y'Abanyarwanda bokka, si be bokka abayina ekizibu, lwakuba nti bo bayina special status, bayina problem eri special gye tujja okunyonyolako gye tujja, naye tuyina abantu be balowooza nti Batanzania si Bannayuganda, part of Ntungamo kubanga esalangana ne Tanzania, part esalangana ne Rwanda, part esalangana ne Tanzania, bagamba abo Batanzania, part of Rakai bagamba abo Batanzania. Tuyina be balowooza nti Bakongo kubanga Rukunjiri, Kanungu, Bundibujo, Kasese, Nebbi, Arua, Koboko tusalangana ne Kongo. So kisoboka okubanga mu family emu mulimu Abakongo n'Abannayuganda. Twabeerako ne Agrawoli nga ye wano minister mu Uganda nga muganda we vice president e Kenya. Kitegeeza abo olujja lumu abazungu basalawo ne bakolamu ensi bbiri. Abo nabo bayina ekizibu nga basaba passport teboogera, era ne problemu zaabwe si z'amaanyi nga zino. Tuyina be balowooza nti South Sudan nga mubeera Koboko, Yumbe, Moyo, Kitugumu, Kabongo kubanga tusalangana ne South Sudan. Okay. Waliwo be balowooza nti Bannakenya part of Kabongo, Koboko, Moroto, Amudat, Kapchorwa, Mbale, Tororo, Busia. Abatuwuliriza njagala mutegeere nti this is a management problem, it is a governance issue. Okay. Mu America eriyo abantu bangi nakugambye bakozesa enkola eya juice soli nti wozaaliddwa obeera munnansi waawo, bw'ozaalira omwana mu America aba muki America. Eriyo n'ensi nga Bufalansa ate ze zikozesa enkola eya juice sanguinisi nga yeeraga nti ne bakuzaalira e Uganda naye nga bakuzadde bo balina embeera y'obutuuze mu Bufalansa obeera Mufalansa Nobere ne Uganda. Nojoga. Ensi zigenze zikyuka. Kakati wane ekireese obuzibu obulala ki? Nti ng'oggyeko etteeka ekyamu tubadde tujja tufuna obutakkaanya between Uganda ne Rwanda, obutamanyiddwa bannansi naye nga bakulembeze be babumanyi. Ebintu ebyo bwe mutabibuulira bantu tebajja kumanya. Kakati buli lwofuna obutakkaanya n'eggwanga eryogera olulimi olumu ku bano be boogera, buli muntu wanaayogera Olunyarwanda otandika omwekengera. They become the subject of security target. Lumu waliwo ne church gye baakwata ng'erimu abantu nga 8 bonna ne babakwata nti basipaayi. Era nze neewuunya nembuuza basipaayi 7 ekibakuŋŋaanya ewamu kikiba bali mukola political party oba. So ebyo byabaawo nga tukyalina obutakkaanya wakati wa Uganda neki ne Rwanda. Security groups zino security yaffe nayo jukira efunira mu butakkaanya kuba budget bazongeza. Alright. So mu bitongole ebikuuma ddembe mulimu abataagalira ddala nsonga y'Abanyarwanda etereere. Mwebali era bo basanyuka nnyo bwe muba mufuuse bakiwagi bwe mwagala okutabuka kubanga olwo muba mutandise okubongeza sente. Era gwe bw'okola ku nsonga etabagganya Rwanda ne Uganda bakukyawa. Obutta budget. Baliye mbalirira. Kasente kabadde mu sente za boda 4,000 ezigoberera bakungu nga mugenda ku radio. Kulondola. Kulondola ate sente ziri ziwooma kubanga bayiwa mu nsonda classified
tedyabuuza tiri goji wadde nti genda olawune tasayininga nga James Martin. asindika message giteeke ku 0756 07505 0756 kuboyita oberenga oyogera naffe tuliko mikutu egyenjawulo ku X noonya @Adam Kungu kwoba oyita tuberenga tuwuliziganya jja kuba otulaba bulungi nnyo. Charles Twine afande jambosa weebale nnyo. David UG Kawoya n'abalala mwenna abali wano osobola okuba nga osindika obubaka obwo ne tuba nga tukuwulira bulungi nnyo. Nga bwe mbafuna wano osobola okutegatako nga opikinga ka microphone ako abere nga oyogerezeganya naffe Simon Muyanga Lutaya Charles Twine n'abalala. Doctor nga bwe bajja n'abasindika SMS Esebo. way forward. So n'olwekyo way forward oba kye tulina okukola Genda maaso. kye tulina okukola kiri kintu kimu kwe kwa gavumenti eno nga tumaze okulawuna n'abantu bategedde era bayize bye beetaaga okukola kwe kuwa gavumenti gye bayita bill for amendment of the constitution. Naye ejjukira ebizibu oli mu kukola ku bizibu bibiri. Ekisooka the rights of Banyarwanda okuzirestoringa. Ekyokubiri okola ku fears of government. Okutya kwa government. Okwekengera. Abampuliza kino kifaanaganako n'Abasomali b'e Kenya. Mu kaseera abamu ku Basomali bwe beefuulira aba Al-Shabaab nga basuula bomu buli wamu ne Kenya nga basuulayo. Kakati bw'oba oyagala Kenya abatuuze baayo bannansi baleme kuba na buzibu Abasomali. Bw'oba okola ku nsonga eyo tokola ku ya Basomali bokka. Okola ne ku fears za gavumenti. Because this is a governance issue. Naye ogikolako ng'osinziira ku ki? Okay. Kafune Charles Twine. Charles Twine tuwuliriza Twine afandeske sobola ku unmuting a microphone yo no yogerako naffe wano ku kigambo ku nsonga nga Dr. Mbidde bwazinnyonnyola n'abala mwenna basobodde okufuna obuzindaalo obwo ne tuba nga tuwulira feedback yabo but nga bwe bajja ono agambye wano Doctor nti I am following we need a program of Mbidde and Gashumba batunnyonnyole bulungi ebintu bino Omita Davis Senkindu bwati bwagambye ate omulala wano agambye nti okay agambye wano radio okay webale nnyo over interrupting okay kale ekyo nakyo aba radio 7 bakiwulidde Mike Saloon Bukoma Nsimbi Adam nebaliza muko Mbidde kutusomesa bulungi bwatutumbudde era tuyiga ono chairman mu Katuliki ekisaala kya Nkwanzi nze ndowooza Munnayuganda omutuufu yoyo azaaliddwa wano oba omugwira eyasaba obutuuze n'abuweebwa ye bwalowooza ate onagamba Ronald mwana wa Twoki tutumbudde honorable yebale nnyo okutangaza tulistegedde Kungu Jambo Julius from Orthodox Namungona Mbidde is avid and astute. He should join NUP come 2026. He is a presidential material. Nagamba nze mwanje Amoseka Kumiro naye abakola semateeko oyo baali basajja babi nnyo Kungu we bali kuweereza Dr. oyo ye bali kutusomesa ate nagamba semateeka ya Uganda by that time it was made by arrogant and mindless people, so nothing to do. I am not Kunda listening in. Yebarikaze anabala mwena abagenda mu maaso n'okubeera nga amuwuliriza abali ku X simanyi waki mulemeddwa okubeera nga mu twegattako Charles Twine, Simon Muyanga Lutaya, Tora Kawoya, David opportunity yino weeri okubeera nga oba olina ky'obuuza oyagala kutangaazibwa kikole. Charles Twine ndowooza gwegwe nsobola okufuna kati unmute your microphone oteese naffe wano
bulungi nnyo. Obubaka obulala bukyagenda mu maaso. Onagambye and listen, Dr. Mbide. I am tuned in. Ask Mbide, is he Mbide a Ugandan? You. Okay. Ojamudamu, Doctor. Based on what you have explained, are you Ugandan? Onagamba, he says which tribe does he belong? Him, based on what he has explained. Is he Mnyarwanda? Again, nayongera kuwano, where his grandparents in Uganda before 1926. Honorable Mbide, if you say yes, do you have documentary evidence? Bamita Katera Alan Changwari. Katera Alan bwati ali Changwari bwati bakugambye. Okay, ndoza sempanyi Dr. Soko oyanukulabo then ogene maso bude tukyabulina. Kakati okay. Katulabe. One President Museveni yali ayogera ko Honorable Mbide kandabe. Somebody who says he's a Muganda but he's not but he's from Buganda but not a Muganda. This is Mukasa Mbide. Mbide is a Mnyarwanda but of Buganda. Somebody who says he's a Muganda but he's not but he's from Buganda but not a Muganda. This is Mukasa Mbide. Mbide is a Mnyarwanda. Okay. Oyo President Museveni nga ayogera ko Honorable Mukasa Mbide. Kakati President bw'owuliriza nga ayogera ye owulira ng'alaba nti omuntu asobola okubeera nga yasibuka mu Buganda naye nga muki Munyarwanda naye nga Munnayuganda okiraba nti ye kino ekiri mu kana akawaayiro takimanyi. Aka 95 aka 1926 akabala district ziri zokka yesire tuluba mwasuula abantu kati bana abakola semateeka bakola ekintu nga ne government temanyi ne basuulaawo. Omuzadde gwosinga okumanya n'oba n'obukakafu nti yakuzaalira ddala ebiseera ebisinga abeera maamawo. Kyova olaba nti bakabaka ba Buganda omuziro batwala gwa maama. Lwaki? Kuba y'omulabira ddala nga yakuzaala. Kati nze maama nzaala Wango. Yayina ne layini ye ajogera n'agimalayo. Wango awedde emirimu. Atambula ng'Omuganda nekiggwa. Naye taata tasobola. So nze ndi Munnayuganda. Ndi Munnayuganda. Netoze mu kibuuzo kye. Olumba nkizeemu ku muntu yenna ayagala okutegeera. Oba otegeera. Katera Alan Changwari. Katera tegeera aterema kubeera nga totegedde. Tegeera omuntu omugezi bw'aba akubuulidde. Nkugambye nti manga alanya n'amalayo. Kitange tasobola. N'olwekyo ndi Munnayuganda. Kubanga akawaayiro kakugambye either of your parents must have been a member of an indigenous tribe community. So mama wange Muganda tuku. Muganda wawu bikisibyawula bulungi. Ne wawa no muzirango. So n'olwekyo njagala abantu bange mutegeere ensonga zino zirina okukolebwako. Nze sina buzibu na kufuna passport yadde abaana benzaala. Simply because of that. Naye omuntu nga bazadde bo bombi Banyarwanda ate mbawulira wana abantu nga babyogera. Mama ne taata Banyarwanda toli Munnayuganda. Okay. So etteeka lino okukola ku bintu bino wammanga nga tumaze okukyusa semateeka oli kakati what should government do to amend the immigration laws? Oba kitegeera etteeka teriyinza kukoma bukomi ku semateeka. Semateeka ye yeetaaga just kusazaamu sabo article eyogera ku 1926 ne ethnic groups neteekawo ne supplementinga ne article eya born in Uganda. Simple kuzaayo provision ziri eza 1962 ne 67
kakati bwe kiggwa ekyo wano government erina okukola etteeka for identification of these ethnic groups zenkugambye eziri mu borderline n'abanyarwanda which is a roving ethnic group kyenjagala okubalaga nti ekibafuula ab'enjawulo mu abanyarwanda kubanga abasoga babeera busoga they have regional location abanyankole basibuka nkole abakyoli basibuka kyoli n'abalango bwe batyo abanyarwanda they are roving mwe abatali kati musemateeka you are a roving ethnic group mubunye wonna yonna gye muli era juzi waliwo ebiseera ebyo byayita sejjuso oyo ng'akyali tinyefunza yagobako abantu ku ttaka nga banyarwanda era abajja okumulwanyisa n'omukonfrontinga n'abagamba nti abo si bannayuganda ekintu ekyo yali akitegeeza by the way is one of the most brilliant lawyers we have in Uganda ensi kyetamanyi kuba tali mu practice David Sejusa ye yali ataputa ekyo ekiri mu ssemateeka n'olwekyo bagamba nti kakati gwe olwaleero omuntu omwogezi w'Olunyarwanda agamba nti gwe Munyarwanda wali mu ssemateeka toyina njawulo na muntu avudde Rwanda olwaleero n'atuuka enkya naye n'abeera mu Uganda tewali njawulo ewaabwe abasigala era ebitundu nga ku buli 10 high ranking officials mu government boogera Oluganda oba Olunyankole oba Olutoolo depending on wa buli omu gye yava okukola clusters ezirwana abamu boogera ddala Oluswayiri abaava Tanzania kyokka nga ne Tanzania eriyo Abanyarwanda naye nga Batanzania so njagala mutegeere abantu baffe nti eno ensonga ya kisajja kikulu tebagipapira. It is a matter, it is a conversation, it is a dialogue. Government so what should is happen in the meantime? Because abantu betaaga okufuna endagamuntu, yes, abantu betaaga okufuna passports. What should they do in the meantime? Tetukkiriza era tekijja kukkirizibwa okutandika renewal eya national IDs nga ensonga y'Abanyarwanda tennakolebwako. Mpulidde bannamateeka abamu nga bagamba tugende mu constitutional court. No, wano mu Uganda tewaliwo kooti ekola ku nsonga ezo. Nabagambye ethnicity is extraterritorial. Statelessness tekolebwako ssemateeka wa Uganda. N'olwekyo tuyinza kugenda mu constitutional court. Kina kuva mu executive. Tuyina kukikolera mu kooti ya wabweru wa Uganda. Gye mujja okuwulira singa executive eba tekikozeeko. Kimala. Kafune ku bantu. 075 2 Namba yanga gikubako ginakuwadde ya message olabika togikubako gireke. Namba esimbe kinanda mu bito gwa kuba tokuba. Anayinga abali ku mukutu gwa X osobola okutwegattako nga otesa naffe nkusindikidde Charles Twine Sir Simon Miyanga Lutaya kimwina okukola kyokka ku acceptinga ne mu unmutinga microphone zamwe ne tuberanga tubawulira bulungi nnyo. Studio lines tazo nziguddewo. SMS line ya 075 kansoke eranja bulijja bulemu wano. Dr. Mbide aberenga ayongera okwanukula abantu muli bangi nnyo funa feedback wano mpitirivu nnyo olunaku olwaleero. Onagambye it is essential for government to implement strict registration processes and monitoring to mitigate some security risks like espionage. Nti government ino kubeera enegendereza obulungi ennyo okulaba nti tetukola nsobi mu process ezo zonna. Kanda bono Radio 4 hello hello Sebo hello hello amanya gone josinzide Nzesero nkuma Ronald. Osinzide wasero nkuma. Nzesero wano busi. Yes. Kati kyembuuza musebo. Dr. Wandika onabuuza. Kati nje okubanga nne myaka nga 5.
Yenga nzaliddwa mu Uganda, nsomedde mu Uganda. Kati olumba nje ndi Munnalwanda oba mbaliwa mu Uganda. Abale nnyo myaka 5 nsomedde wano muzaliddwa wano. Hala Mwami Adam Kungu. Konsonso zikoli. Kulamusiza. Ese buno gamba ki? Zerubogo Charles okuva Buwenge mu Idinda district. Oh babo okuba otyo okuva Idinda. Baba ndi bulungi muli clear bulungi eno. Akirungi. Kati ndi kwenda obuuza mwamu Kasambidde oyo. Yali member of parliament in East Africa. Kati nga bali member of East Africa ate nga bintu mwali mu bimanyeefu. Omwaja mu East Africa kike mwakola okubanga ekyo libanga likolebwa ku bukali. Kwa tutendidi ku Mwami Adamu nga iwansina ko okutegeera. Parliament East Africa tesinga kwene ya Uganda obukulu okubanga eri ku waigulu okuba ko waigulu ngeri ko esinga ko ya Uganda obukulu ya East Africa. Okay. Abale ino baba bakola wochi bwe bali mu parliament ya East Africa ekino kyo kiguse Muganda wange. Konsonsos hala Sebo. Kigambo ku kigambo kwoli. Sebo we bale. Sebo. Muliga Sekabembe kalanga lene waka busu honorable. Yes. Kansolo mwaniriza. Nayenze musabe ekintu kimu ndagala agende Masaka yesimbe wona yesagala akona ganye Bobi Wine ne Mwami Mpuuga nese butukusamu ekitiibwa tukwagala wesimbewo. Abale. Kale naye tuli nnyo ku nsonga endala naye David Agambye even talk about the influx of Eritreans and Somalis in some parts of Uganda. Joseph Dagamba, Adam, thanks for the show. I am Massa from Bale City. Should we take it that Mr. Okay, I know why you get a quality, but bamanyi mateeka. Hello. Ensusuzi. Kigambo ku kigambo ko lisebo. Oyogera ne Mwami John. John osinzidewa. Ndi wano ndiruwo ndi mu Ngoma watu. Ngoma John oraite. Ndimeze makuru yawo. Ndimeza. Tuli mu kubona abona sebo. Okay. Kikwase nnaku kakwecho kulabirako ekyangu. Nina muganda wange gwenzirako omulundi ogwokusatu. Awezeze emyaka 3 nga alina passport ya Uganda. Yakamalako passport 3. Bwe yagenzeyo bagikutte yiye. Alina amanya maganda mu kuyena ebirala. Bino ebintu bw'obitunuulira nti Uganda ekula. Onoonya byekulamu ne byekugukamu n'abasomi baayo ne bye basomye. Katobitegeera. Okay. Abale nyuso. Nsonga eyo nayo John tukufunye bulungi Dr. Kuwulidde. Hello Radio 4 Radio 7. Kigambo ku kigambo kwoli njogerako nani ono? Okay, Congo Adam, thanks for the show. I am Eric from Kasokoso, Chireka. For sure it's confusing. My wife is one of those. She was born from here in Kampala. They have been here for over 50 years and never has she been in Rwanda, but she was denied. I am following from Kasokoso. Consensus, hello. Adam Congo. Sebo. Sebo nkulamusizzaako. Erinnya lyange Hassan Kate designer bakyale Bulega. Yes, Hassan. Iyo honorable mulamusizzaako ensonga zirambuludde bulungi nnyo. Ekibuuzo kyange kye mubuuza lwaki honorable endaga muntu zineeno ate ziggwako ne bagamba. Okay. Katuli ku nsonga y'Abanyarwanda nsasira. Anagambye Honorable yebali kusomesa gwanga Mate Henry ali Masindi. Kungu, let the law remain as it is. I'm Fred in Bulisa. Kungu Kajambo nze Beni enakisunga tusiimira ddala program kigambo ku kigambo ne Honorable Mbide kalitobolirwa wakuna. Nsaba kunyambako lwaki bwe njagala okudownloadinga constitution funa ya bitundu. Okay. Anagamba nze John Sendawula John Lennon Embuya ne lwaki Abanyarwanda beba wola. Okay, nerisi ensonga gye tuli kubutuuze. Ku Radio 4. Hello. Hello Mr. Kongwala kukueleza. Sabani ono. Namuta Joseph wane Kira. Kira, yes. Agenda adenye kalo okusaba. Musobola okunoonyesa abana mutufunako amaanya g'abalwaki oseriyo constitution. Kyale. Ayogera ku bali mu CN tikisoboka Honorable Mbidde okubatuwa ne tubategeera bakola samateeko oyo. Jambo Kungu, how many Ugandans are in Rwanda? I am Ronnie in Nakasongola. Okay. Yagambye abuuza bali bameka bana Uganda bali oluuyi luli. Okay. Okay, message ziri wano ziyikanga mazina ye
olwakadde ndowooza kankolemu bwenti katono mpoza bali ku X onoonya @Adam Kungu muli bangiko wano mugoberera. You're saying very interesting discussion but I don't know why you're not joining in to the discussion. Simon Muyanga Lutaya, I don't know. Not very interested okuwulira akyolowooza ku nsonga zino. Waliwo ono bamuyita Bwambale. Bwambale naawe osobola okubanga tekufuna bulungi. Kale munzikirize njewe nsimbi mu dakiika 2 nzije Honorable Mbidde ayongera okutangaza n'okuyita mu messages zamwe ne comments ezimu ze muwandiika. Simon finally mulabo wano. So unmute the mic oyogereko gye tuli. Okay. Abale Simon Muyanga Lutaya oli live katiko Radio 4 osobola okwogerako naffe Honorable for headset so tulira abantu. Kale webale nnyo okusooka njagala kwebaza Honorable Doctor tulide ya Doctor Nonchula Lusooka mbadde sikiwulirangako. Honorable Doctor Frederick Mukasa okusooka olw'obudde bw'owaayo okubeera ku mikutu gino. Ekyokubiri olwa research omungi ennyo n'obugagga bw'amagezi bw'okkiriza okugabana ne bannayuganda. Ngoberedde conversation all through naye ndowooza nti waliwo fundamental mistakes or fundamental omissions or fundamental commissions ezaakolebwa mu kuteekateeka ssemateeka ono. Ng'era zeetaaga si kwogera bwogezi ku radio naye nga zeetaaga legal steps okusobola okuzaadressinga n'okwankyusamu. First of all, njagala kubuuza omuntu abantu nadda bali ku immigration. Omuntu ekiki ekiruma nti n'abali mu Uganda nga babayita Bannarwanda. Bala space nnyo batulya nyingi. What is this? Because I have had this for a lot of time. Abantu fenna bwe tuli wano, if somebody can Uganda do not get a America now citizen and enjoys all rights. Tugana nti Abanyarwanda si baawano tubadde nabo tubazaddemu abaana tukuze nabo be bantu betuwangala nabo. What is the, I don't know, is it a political matter? Are there issues that are hidden from us? I really don't understand. I need somebody to help me understand. What is the problem? What is that immigration finds a problem? Is Uganda overpopulated that wouldn't want to add anybody? Tuli banjo tebagala kuongerako? Oba Abanyarwanda basinga okubeera costly mu Uganda nti bwe tubakkiriza okubeera ba citizens ngaffe tuba tuwongera budget yaffe? It is a stupidity for anybody to deny nti Abanyarwanda si bantu baawano. They are Ugandans like us, some older than us. They have made contributions here. They are here. Others don't even know how they became to be what they have. All they know is that they are Ugandans, right, born here, raised here, and done here. So let's continue learning from Mukasambide. Thank you, Chigambo Chigambo every day. Thank you, sir. Chigambo Kuchigambo. Oyo sir Simon Muyanga Lutaya omuwulidde bulungi nnyo. Nziza nnyo. Mpoza abantu kamajukuze nti sir Simon Muyanga Lutaya enkya ku Sanyuka TV sawa 2 nja kuba naye live ku Sanyuka TV okwongera okubeera nga nfuna endaba ye ku nsonga ezenjalo. Dr. Twine dakiika 2 tuwumbe. Ekisooka neyanziza nnyo abakubya amasimu naye okusookera ddala Simon Muyanga Lutaya kubanga mumanyi bulungi nti musajja mumanyi naye bw'oba onsiimye ekyo nze kinyongeddemu amaanyi okwongera okusomesa Bannayuganda. Waliwo omuganda wange ambuuzizza member parliament East Africa mwakolawo ki ekyamazima nze Mr. Simon Tomuzem just in a second. Sir Simon agambye which legal steps. What is the problem? Is it political? The problem is legal. The motivation is political. Huh? The problem is legal. Kakati legal problem yatekebwawo kati ekozesebwa window
eri political n'ababbi abagala okubeera nga buli ddakiika babongera ssente abataagala nkolagana z'amawanga agalinaanaganye. Lwaki nkugamba nti kiririgo kyekiri kye tunnyonnyodde nti baayonoona etteeka era kati biiru gye tuproposinga eriko procedures for identification of Banyarwanda, procedures for certification of Banyarwanda, procedures for reversing and giving them back their dignity as citizens of Uganda, and reparations okubasasula ebyabwe ebifudde during the period babadde balinga baba segregating against. Biiru nene nnyo lwe tulijja wano ate nayo ojja kunyamba tugisomesa abantu. Ensonga zino nno si nsonga nnyangu mwami Kkungu, kubanga ng'oggyeko ab'ebitongole ebyobukuumaddembe bifunamu mu mbalirira nga babiwa, ate waliwo n'abakulembera ebitongole eby'Abanyarwanda ate abafunamu mu kubeera nga buli ddakiika waliwo kye babanja. Kubanga bagende wa presidenti ne bamusaba essente ne bamusaba emirimu, abalala bakuuma mirimu gyabwe, abo bo nabo ne beeyagaliza n'embeera esigalewo. Ate Omunyarwanda wa wansi tebali kimu. Nakyogedde wano wadakadde kafe kawedde, but message eno kangisome. Ono agambye wano ndowooza naye omu ku Banyarwanda babagawanga lya Banyarwanda agambye, I thought right now we are one community, so let whoever wants to go to other countries within the region for free. Thanks for the program. Bamuyita Richard Irumba oyo bwati bwagambye. Kakati oyo yekyalowooza alowooza nti abantu bonna mu Uganda tebabonaabona, naye ekituleese wano waliwo ababonaabona. True. Kati ye yeyisizza nga kikere ekibeera mu nsuwa ne kirowooza nti obunene bw'eggulu bwenkana n'obunene bw'omuwa gw'ensuwa olw'okuba kiri mu nsuwa. Kakati oyo ye waali waalaba, naye bamala jjaasa ne kiryoka kitegeera nti eggulu kintu kinene nnyo bulijjo. Tukomye wano Dr. Tusibule. N'olwekyo abatuwuliriza lwaki tebasobola abantu bonna kubeera mu gurupu emu, kuba Abanyarwanda bangi. N'ebika bya Buganda nabyo bisukka mu 50, naye tekikyawula bumu. Abantu bonna basobola okubeera mu bintu ebyenjawulo. There is no problem. Olaba n'enkima zonna tezisobola kubeera ku ttabirimu. Ate abantu naye mulina okuba ne focus ki emu. Mission erina kubeera emu, mulyoke mutambule mubeere bulungi mu ggwanga. Tukoyanziza nkoze omulimu kubanga nagusomerera era ngwagala nnyo. Tujja kwongera okulondoola ensonga eno guno gwenkoze olwaleero ntera gukolera nsimbi kuba nze nkulira ekitongole ekya Mbidde and Company Advocates. Ngukoze ku bwereere kubanga njagala nnyo ensi yange.